wano sikirabangako. It is my first big birthday. The mother celebrating, to be honest, this is like my first birthday of this celebrating. I'm so surprised. I'm so happy. Simanyi na kumanya. I don't know whether to cry, whether to smile, or what. Ndimo mixed feelings. Shivering. Baba filiminga bichi. Baba ina kubalinga ninga. Ngamba bali banange sigwa mu bitali byayo. Architects promotions banange simanyi nzeyo bali bafuwa. Wetereze mtu tumekifaanani nawe. Netereze. Kancho kutabye nnyo. Kaja serious. Mutugamba banyimuke. Yimuka. Bino bibaddemu. Jamwe bale byonna sikirabanga ko kikusoose. Surprise bagikoledde ngoweza myaka. Emyaka 20 something. Yeah, 20 something kuze naye mukimanyi. Kimenya amateeka. Otusala gyogera. Ndi muto naye ngiri awo era abiri kusawo. Jiddapo tegizite. Tuulayo emikogenda ku Sadifuru. Oba Serena soka kugamba ekijjo. Just nga yobonda. Kati gumiro. Oya kwebaza Mukama mwebaza emyaka gyepezezza bannange naye tembamanya Serena, oyerawo otyawo ku nsonga y'omukyalo. Just mwagaliza amazaalibwa amalungi. Ekyokubiri muwala yeeyisa bulungi. So Ekisawo kyo. Wala shoti y'abagenzi n'abaganda. Serena munda mwe mwamuliddemu omutwe ne mukola ekintu kino. amazima balumiddemu badde siina kyemmanyi kugenasi. kino si kye kintu kye twabadde tusuubira okukolerawo naye oliwo obudde twayagadde tukuba akatini kale Ku makya mugende mwogeramuko naye. ate tumugambye era kyemmanyi abadde mu puroguramu. Ekyebazima mbadde mu puroguramu naye tamanyi nina abaana bakimpisi dalisa nga era bazze nga ndirawo mu mmotoka nga mmanyi that is all nga mmanyi tugendagendako out for maybe for lunch kati ketwale badde batudde keeki bambi nga tiimu yange manyi kigenda kuggwera awo nzireyo ewange naye kyensanze wano Mukama banaye Kati gwe kuwande. nze pisi dalisa ndi muyimbi wa Architects Promotions n'akayimba akatoba kayita ekisenge nesirina kwata muganda wange ono nina landiroodi kagamba ku balandiroodi awo beetereezeemu katinoto nembeera si nnungi buli omu emunyigiriza batukwatire wamu kintu kiyitemu nawo n'akanambe mu kayimba ate nabingi nnyo Serena bati oli mukyalo era ebintu ebyensoobira by'obiyiseemu bingi. Mukyalo ono ng'aweza emyaka gy'awezezza ntanga ki gyomusibira. kyenyinza omusibirira sooka akasinga ennyo okukola abeere mukazi mukozi abeeko n'ekiyivu. Ekyokubiri yeegendereze nnyo bw'obaako w'otuuse teweekuba ku bantu beera n'ebikusemba mu bantu beera omugumiikiriza ekiganya ngusaba Mukama asobola okitereeza tambulira mu makubo ag'obutuufu yadde mu bingi naye era ssaawa yonna omuntu ne bw'oba mukulu otya osobola okufuna obuzibu nga teweegendereza Buzibu ki nga muntu mukulu bingi naawe? ebizibu kati gonoonya kirala Buzibu ki bw'ayinza okufuna? bizibu bingi muganda wange abakyala bo bamanyi ebizibu byetwiga Tekayimba temwakuba mwembi ebisenge ebisenge birala nnyo ebisenge tebyogera naye singa byali byogera banditegedde nti maama Finance babamuzeeyabe wange obyogedde singa byali sibiriibu zemanya sibiriibu naye nga Gwe nga Serena byandikwogeddeko. yandigambye sena lisinga weebale nnyo. nange bwentyo gwontama bidi ejja Waliwo kagundi kalyeri kemugamba n'akupa kyempi n'akola atya. tetugendayo nnyo akayimba abaziba kalina bidi ejja Naye mwakubye abaana bato. abaliwa Abasajja ababonyabonya abakyala. era si kirungi guluma yakuziza so wabeerayo yenna omusajja nga bwoyisa bubi babiweddeko oyo olina mpata naawe Bidi efuluma ddi? bidi efuluma next week ejja okubange Next week. tuba twagimanyi
Serena Bata ngalo ne Narozi mutulugunya ly'abasajja si kirungi naye ffe tuli bayimbi tuleme kiteekawo nti tulina bakabadde tusima nga bwe bitambula ennaku zino kyayimba ku miramwa gyonna kyonna kibaawo byakazibu kiyimba kale toyanza nange neyanzibasa